yasinze obuganzi mu ggwanga lya Uganda sente nyingi nnyo millions 15 era ensimbi zino tewali tournament mu ggwanga ezirina naye waliwo enkyukakyuka ezzeemu ku programu y'olunaku olwaleero waliwo ebitutegeezeddwa ku press conference era bino tewandisanye bisubwa ku Buzz Sports ebyemizannyo byonna obugenda kubanga obijja wano omuzannyo gwo gwonna agolooza akamole tuba nago analysis ne live updates zonna akweza programu eno enze Kimyanso Sports awamu ne muganda wange nange nze Bega Shafiki tyote ubanye okubeera nga otuyunzeeko ajosinzira okubeera nga otugoberera kaba okutegeezezaako bya mizannyo byokka tulina bingi olunaku olwaleero olina okubeera nga otugoberera enteekateeka zitambule bulungi. Okay, kakati gye tubaddeko eyo omanyi waliwo tournament egenda maaso ya Hams Cup oba Hams Tournament. Tournament eyo mulimu teams ez'enjawulo ate ez'amaanyi zirabise okubanga zinyumisizza nnyo omugagga n'atuuka ku kiseera n'agamba bannaye enkyukakyuka ez'omuggundu kanzikole naye nga tunajja mu nkyukakyuka ezo tulabeko abawagizi bangi nnyo kuba tournament eno erabika nga yekyasinze okuba ey'essente entono okujja naddala nga tosamba ng'ozze kugiraba 15,000 okuyingira okulaba ttiimu zizo zonna wabula mu ttiimu ezimu ku z'amaanyi ezirimu omuli timu ya Arsenal y'abawagizi yaba Manchester TikTok FC Buganda Kumbucha Atumenyani La Prince bangi nnyo abali awo tournament eno okusinziira nga bwe yatambudde obadde ogirabye otya? So far achirendoza ekimu ku bibadde bisinze okulabisa obulungi tournament ebadde turn up nti olumu ogenda okulaba numbers ezibeera mu kisawe nakivubaawo ng'ayisinga ddala ennamba ezibeera mu Uganda Premier League olumu nti kikola tournament eno nti esooka branding ennungi then n'okulanga kubaddeko nga kulungi then n'enteekateeka ebadde ennungi nnyo ebitagambika kyova olaba nti buli ttiimu ewayoko ekimala okulaba nti ekola ki ereeta numbers abawagizi ogiwagira then n'abazannyi abajja kusa balina quality olaba nti omupiira gunyumira ddala gufulowing omanyi Kimyanso muwagizi okujja asobola okujja naye kikyogenda omufeedinga nti omuzannyi omuwagizi asobola okujja naye tournament ng'ebowa naye okwokanakokko ku tournament ziri endala eno tournament mazima erimuko omuliro ogw'amaanyi ennyo nyini ddala ate ng'ogyeko n'ekyo nti ne prize money yekayika asobola okuattractinga omuwagizi aga tournament y'amaanyi yaddala nti prize money ng'ogyeko noba tonayogera ku ono prize money gebongeddeko noli abaddeko aja wali ng'olaba nti tournament edeservinga competition mu mbeera bwetyo nti wesanga nga tewaliwo tournament wano ndowooza mu Uganda yenkanankana sente zirimu eno tournament so all in all olaba nti tournament eno kubanga y'amaanyi then nekirala ndowooza nti teams ezajja buli team erina obusobozi obuwangula buli wabeerako teams nga nnyingi ezirina obusobozi obuwangula nga si tournament ya team emu gundi agenda okujja dominating competition ebeerawoko because okyogeddeko olina Buganda Kombucha omupiira baguyina balina abaana bamanyi omupiira bawagizi babaleeta then olina Man United fans balina abawagizi bangi omupiira balina abaana abagumanyi Arsenal fans kwegamba team zonna zitwogereko ne team zetutamenye loko zetutayogeddeeko TikTok FC waliwo Namutamba waliwo Ndayiga Block F Block F yasumuludde omupiira jjo Simbo omupiira gwadde mungi yasumuludde omupiira jjo wa Block F abo kitegeeza nti ne timu gyotagenda kusuubira egenda kolaki egenda kujja mpozi eberenge ku surprise ng'ate ne passion abawagizi gye balina ku tiimu zaabwe ekyamazima olaba nga yanjawulo era making a vibe ya tournament eno okubeera mpozi nga yanjawulo nnyo okusinziira nga wetwakagirabakoko nze enno ekimu ku binkutteko nnyo ku tournament eno okusinziira bwekyatambudde tewaliiwo kyoyinza complaininga ku barefaries omanyi barefaries bano batambulirako nnyo ensonga either okulungiya omupiira oba okugwonoona naye barefaries abali mu tournament eno ekyamazima bali top notch buli mupiira bagenda okuguvaamu ng'olaba abazannyi basiima ekyekigenze maaso benenya bokka nga mu ttiimu nti tebitambudde bulungi so my gratitude oba okwebaza kwange okusinga bino ebyakatambulako ngenda kwebaza management ya Hams nti beebale kulonda one of the best officiators okubanga batwala tournament eno maaso nti omanyi abasambi bave nga bakomplaininga ku barefaries n'abatendesi olumu kireetawoko okali akagamba nti oba kyekubira nti waliwo gwe bafevalinga naye wano sinnabiwulira ng'enkola ya Argentina kibadde tekyetaagisa aba Argentina naye netugenderaawo so barefaries omulimu bakoledde ddala mulungi nnyo n'entegeka eri ku kisaawe kino eno olabira ddala nga tewaliwo tiimu ecomplaininga nti oba kino oba kiri babajjanjaba bulungi dressing rooms were prepared buli omu ajja nga kyagenda okukola
akyagala ate nga akimanya ate nga bali ku budde so ebinaaba byetakisoza okuba nga bikyusibwamu ndowooza waliwo ensonga eyabaddewo ey'abawagizi wagitegeddeko abawagizi ba ttiimu y'amaanyi. But I think it's not a big deal ebyo ebiseera ebisinga obungi bibeerawo mu bawagizi. I think it's a small issue lwakuba nti abamu bagadde okubeera nga abagizimbulu kusobola abamu n'okuba nga passion ebatta naye ekyo kintu kya bulijjo kibeerawo mu bawagizi nti si gwe gusoose era si gwe gugenda okubeera nga gusemba. Ekikulu nti abawagizi tulina okubeera nga tugubira guidelines zibakuwadde baba kugambye nti awe team oyambuka eri waggulu lwaki ate bofosinga wefosinga eno wansi ewali home team dosa muko nti olumu discipline yesinga okubeera ennungi nti omuwagizi baba kugambye nti tukole bwe tuti tugobera guidelines ezo nti bwe tunaagubiraga amateeka ga babakuwadde sibidde bagambye yitaawo embi ate sala kuddamu kubeerawo nze I don't think it's a big deal era kokasonga katono kajja kumala kajja kuba kagonjoolwa kale weewaawo abinnyo bye tuyiza okwogera ku tournament eno naye waliwoko ensonga ezirambuludde olunaku lwaleero ate nga zibadde enkulu bingi nnyo ebirabise nga bikyuseemu okusinziira ku manager Kasirye kyatadde ku mmeeza oba amawulire gataddewo olunaku lwaleero gafulumiza ku olunaku lwaleero bingi ebikyuseemu kuba waddewo kebirabo tugambe ebya timu esinza okulabika obulungi abateebi ebintu ebyo bigenze byongezebwa kyekisinga amakulu era kyekyo lwaki tuvudde ku millions 10 ne tuteekawo statement egamba nti balinyisiza okuva ku millions 10 pa ku millions 15 kitegeeza akulembera sente nyingi addako yani badde owokubiri owokusatu owokuna paka ku w'omunaana akitegeeza abo bonna bagenda kubafuna omutitimbe gw'ensimbi ate nga gulinyisiddwa nnyo okusinga kuwali kumpe bagufisa mu mirundi oba ebiri bwenandigambye so ne bano ebirabo bino ebyabalala nabyo nga webibadde tugenda kuba nabyo actually tubikutusako mu kusinziira nti tetwagala kujungulula twagala tukuwe concrete information so ogenda kuba ofuna eddoboozi lya manager oba manager wa tournament eno gundi Haji Kasirye nga bwabirambuludde so far so good ambadde nsaba nawe weewulirireko olira amasavu bwe gagenda okubanga gatambula tukomekereza first round second round tugakomeza second round ey'emipiira gyaffe James Cup then tugenda mu third round naye tetunamalako na bibinja naye omugagga Dr. Alhaji Amis Kigundu wamu ne management ye eyam group of companies nga CEO balabye nga timu zizine ziri mu Amis Cup zongo deteekayo bugumu n'okwageza ekisawe kyaffe okuba nga kitambula mu mbeera entuufu neera n'asalawo n'agamba ti ekikopo akyongeddemu ssente mu kukyongeramu ssente ekikopo ekibadde ku bukadde 10 akyongeddemu kigenze ku bukadde 15 obukadde 15 takomye ku ekyo n'ebirabo ebibadde ebiriwo tabijjeewo wabadde ngawo ekirabo ekya the most valuable player MVP miliyoni afuna naama tiimu esinga abawagizi mbadde mugiraba efuna kakadde kalamba tubaddewo nga ne best coach afuna emitwalo 5 best goalkeeper afuna emitwalo 5 fair play team efuna emitwalo 5 n'ebirabo byonna tebiri ku miliyoni 15 miliyoni 15 kino akyongeddemu olw'embeera gye muteesewo nti mu kusinziira mu mbeera vibe gye muleese n'okubaagaliza embeera yonna kuba kati okusinziira ku tiimu ezikulembedde chaati y'okuleeta abawagizi sijja zibaamu order naye ngenda zibategeezaako buli omu amanyi waagwa tulinawo TikTok tulinawo Arsenal fans yugi tulinawo Manchester United fans yugi tulinawo Buganda Kombucha tulinawo ne La Prince ezo tiimu 5 zezivuganya ku kikopo ky'okungula yo gamba nti tiimu esinza oleeta baki abawagizi kyalimu yo kaliba bweto nziriwo tiimu 5 okusunsulamu oba okutematemamu ku ngeri y'omugagga gyagabye mu ssente zino miliyoni 15 omuwanguzi azzeeyo ku miliyoni 50 50 million for the win of the tournament omuntu agenda okukwata ekifo ekyokubiri agenda afuna miliyoni 25 the second the tournament afuna miliyoni 25 million omuntu agenda okukwata ekifo ekyokusatu agenda afuna miliyoni 20 omuntu agenda okukwata ekifo ekyokuna agenda afuna miliyoni 15 omugagga yasuubiza nti tiimu ezituuka zonna ku quarter finals tiimu egenda okukwata ekifo ekyokutaano ekyomukaaga ekyomusanvu n'ekyomunaana buli mbadde nfuna miliyoni 5 abongeddeko miliyoni 5 tiimu ezafuna miliyoni 10 nkiddamu abantu bonna bagenda tuuka ku quarter finals the 4 teams ezige 8 teams naye zino endala zibongeddeko ezinye ng'ovudde ku 5 25 15 abanatuuka bonna ku quarter final bagenda funa miliyoni 10
toto ekola milioni 15 ng'ate n'ebirabo byate babijjeewo. Twongera okwebaza Dr. Alhaji Amis Kigundu wamu ne management ye okubanga bateesewo embeera entuufu okulanga ekikupa kiwadde vibe ne hype. Era twongera okwebaza Bannayuganda mwenna gye muli, abagizi b'omupiira, aba TikTok, aba Manchester United Yugi, aba Arsenal, aba Kombucha n'abala Prince. N'abala mwenna abajidde mu ttiimu zammwe ez'enjawulo kuba ttiimu ziri 32. Mwebale kwagala Music Cup, mwebale kwagala mu stadium. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongera okuddamu okutegeeza ne Bannayuganda bonna nti ekisaawe kino kirina ttiimu bbiri ezisaliza wano, kirina Express FC ne UR FC. Ate mu wiiki emu okuva kati tugenda kugulawo Super 8. Emipiira gya Super 8 gigenda beera wano, tujja kuba twafikisa Super 8. Tubakoola bonna gye muli, Ebule n'Ebweya, Nva Mukono, Mityana, Kampala Central n'ebitundu ebinaanyawo Kawempe Bwayise n'ebirala byonna. Ekisaawe kino kirina ttiimu bbiri ezikyalisa wano, Express FC mukwano gw'abangi ne URA Football Club. Neera nga mu bbanga ettono nnyo eri okuva kati mu wiiki emu okuva kati nakoze omwezi nga lumu oba bbiri kuba n'empaka za Super 8. Neera Music Cup akyagenda mu maaso, mwongere okwagala omugaga era mwongere okwagala omupiira, mwebale kwagala mu stadium. Nga bw'omuwulidde manager Kasirye bw'ati bw'ategeezezza ensimbi zonna ze bongedde mu milioni 15 waliwo n'ensimbi endala ezigenderako ez'ebirabirala ze bongezza so nabyo ojja kuba obifuna bulungi nnyo. So tournament eno oba ekikopo kino ekyasinze ebbeeyi n'obuganzi mu ggwanga erya Uganda ekya Hams Cup kigenda mu maaso. Waliwo n'ekibuuzo kye nalabye ekirowoozo nti ne games z'abakyala zijja kuba zirowoozebwako ngeno tournament ewedde. First and foremost ogenda kwebaza Dr. Miss Kigundu because ekyamazima omuntu okwe nagamba akanyimiza tournament ngeno abantu bangi bagenda kyusa obulamu. Manager abadde yogerako kawo alya n'atugamba nti yawangula tournament omwaka oguwedde kati yafuuka miliyoniya yatunyonyedde aleka mu komiliyoni nga 6 n'akwata miliyoni zinga 50 kitegeeza nti akoze amagoba ga miliyoni nga 44 abaako okukyusa obulamu mu mbeera bwetyo. Then kababeere bazanya bagenda okubeera ku kisaawe goalkeeper agenda kubawo ko n'akasente ke best goalkeeper, then top scorer apewo ko n'akasente ke MVP apewo ko n'akasente ke bonna kitegeeza nsi wa competition era mu mbeera bwetyo bogira bange genda kubeera nga yongera omusagimbi agenda kujja nga ayagala kukola ki okukuba goals kutwala ngato obukulu huyo goalkeeper agenda kujja aske omulaba yawangula sente mu edition ewedde yagenda n'akake era manager akinoganyiza n'agamba nsi teri bya kubanja. Omanyi kimasa twachogerako ko recently nti waloko tournaments ezimu I may not mention them naye nti omuntu nawangula ekikopo n'amala emyaka ena ng'akyabanja prize money abamu ne bafana okufa ng'akyabanja prize money oyo waloko ayawangula ekikopo Uganda Cup mu 2015 nsolo kyogera yawangula Uganda Cup mu 2015 yayogerako ko recently nti akyabanja prize money munteekateeka nga bwe yatambula naye manager tutegeeza nti ogenda n'akako nti bakuwa security egenda kwerekera mpaka mu bank munteekateeka nga buli so tournament eno ekyamazima enengeri gyegaseeko buli mwaka ate okuyitawo kegenda egattako mu mbeera nga bweri ate organization buli mwaka yayongerakoko so ate ku mulundi guno nsuubira competition egenda okuba ey'amaanyi ennyo because ekyamazima kimyanso ne bwe kibeera nga mu bulamu obwa bulijjo ng'obadde okolera kitwalo nebaga kakati tukuongeza tukuwadde ekyebiri era effort gyewadde oteekamu nga oli ku kitwalo kitogenda oteekamu nga nga bagambye nga tukuongeza tukuyiza ku kyebiri era osuubidde okubeera nga competition egenda okwengala kuba nti ekimyanso abadde basinga kye beebuuza nti ku ngeri gye batongeddemuko kasente tukirizibwa okwongeramuko ku bazannyi ndowooza manager ekintu ekyo abadde akyogeddeko n'akirambulula bulungi n'agamba nti abazannyi bewasayininga oli bwolina okubeera mposi nga tosigala otambula nawo osigala okozesa mu nteekateeka nga bweri naye ndowooza muko nti mentality eba esobola okukyuka nti wekibeera ng'omuzannyi yali afiirira bukadde 3 ng'agenda kuwangula ku 5 so ndowooza nti effort gyabateekamu ebeerina okubeera mpozi nga yedda abolinga mu nteekateeka nga bweri. Exactly. So thank you so very much. Tuwadde tusaba mubeerewo nnyo ebyemizannyo byonna tujja kuba tubibaleetera ebyemizannyo byaffe n'ebyeggwanga erya Uganda mupiira tenisi kuwuga byonna boxing buli kyabyemizannyo kyonna kyomanyi ku Buzz Sports ojja kuba okifuna bulungi nnyo Lubega Shafik Tiote anange Kimyanso Sports n'amawulire gaage ebweru gonna analysis live updates
buli kimu tolina kyogenda kubanga osubwa. Thank you so very much. Tojjanga okwo webale kusubscribinga, kugoberera, kusharinga no commentinga kintu kikulu nnyo atuberenga atukuwa ekiddako n'ebibuzo byonna tujja kuba tubiddamu.